District empya zonna za kufuna abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu oluvannyuma lw'ekibiina kya NRM okulonda abantu abawerera ddala 12 okuyita mu kakungunta okuvuganya mu kamyufu k'ekibiina kino era abayiseemu baweereddwa amagezi okweyisa obulungi yonna gye banaalaga mu bantu. Ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement NRM kimaliriza okusunsula abagenda okuvuganya ku kamyufu ka kadde y'ekibiina ku bifo eby'enjawulo eby'okukiika mu palamenti mu district empya. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko akakola ku by'okulonda mu NRM Tanga Odoi, abantu abawerera ddala 12 be bayise mu kakunguta k'ekibiina oluvannyuma lw'okukakasa nti balina ebiwandiiko byonna ebyetagisa okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo, nga era n'ebitongole ebikola ku byenjigirize ebya Uganda National Examinations Board ne National Council for Higher Education bimaliriza okukakasa empapula zaabwe ez'obuyigirize. These candidates have not only expressed interest but have also had their papers verified and certified by the two relevant bodies, Ugandan National Examination Board and National Council for Higher Education. Tanga Odoi akutidde abasunsuddwa obutavumaganya ekibiina nga bakola ebikolwa ebimenya amateeka omuli okugula abalonzi, okozesa olulimi oluvuma n'okujingirira empapula z'obuyigirize kubanga oyo yenna nasangibwa nga yeenyigidde mu bikolwa bino akukwatibwako n'omukono gw'ekyuma nga tewali anyigirwa liiso. Candidates out there, don't parade your papers here if you know they are not yours. Those papers which are forged will be detected. We don't want to go in for by-elections because they're expensive. Oluvannyuma lwa gavumenti okutongoza district empya, ekitongole ekikola ku by'okulonda mu ggwanga ekya Electoral Commission kyalangirira enteekateeka z'okulonda abakulembeze mu district zino nga mulimu n'abakiise ba palamenti. District empya ezaalangirwa mwe muli Rubanda, Omoro, Kakumiro ne Kagaddi. Akamyufu k'ekibiina kakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno paka nga 18 omwezi gwe gumu. Abaana babayiseemu bakuvuganya mu kulonda okwawamu okugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogujja. Singa okulonda kuno kunaba kuwedde, ababaka ba palamenti abawerera ddala 427 bajja kuba bongeddwako ababaka 5 okuwera 432. Ku lwa Kingdom TV amalindirire, Joan Comfort, Agazo. This is Kingdom TV.